abaleba kako sparks 2562 bebaza bagenda maaso n'okutulaba mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you for subscribing, thank you for sharing, byonna byonna tubeebaza ddala. Amanya gange nze Trace May, olunaku olwaleero tuli mu girls talk naye nga sirize kati ne mwana muwala Rose Kwago. Tubeera wano okwogera ku bintu ebyenjawulo, especially in love, relationship and sex. Nenga abula Uganda aliyeyo ayagala okuba nga otravelinga outside Uganda okuba nga wenoonyeza ku ssente sava kubanga ki Uganda economy naffe tugiraba bannaffe aba cultural agency jobs in Uganda naffe balina emirimu waneeno mu Uganda sako neebunaayira. So if you want enyingiza ennyingi esingako kujoyingiza kaneeno joyingiza waneeno osobola okucontactinga aba cultural agency limited ku namba z'essimu eziyitawa ezo ziri offices eza branch yawa ne Kampala. Ogamba ku namba z'essimu eziyitawa osobola okuba nti ocontactinga bannaffe aba cultural agency limited balina emirimu e Qatar, e Saudi Arabia, e Poland, Dubai. Kati osobola okuba nti obafuna kwezi namba ezigenda okuba nga ziyitawo ku screen yo osobola okuba nti weefunira emirimu ensaba. 3Cs Kadamu 3Cs esangibwa wano Ntinda Ototinda Road opposite ne Victory Church. Ogenda obeera nga obasanga ku kyumba agenda beera nga bakino kuweereza baweereza bulungi kumano itayoko. Alright, nga tetukurisiza tugenda batwogera ku topic yaffe y'olunaku olwaleero. Is it good to commit yourself ng'omuntu you've not talked about it, benosala nti I've come kufumba si byangu naye abantu bangi bagamba okay ono waba asobola okumpeza ebiri biki kati ngende neefumba lwaki tukulembeza nnyo ezembi mwezi ebyo kwanga toyina munange. Anyway, kyetugenda okuba nga tudiscussingako olunaku olwaleero, is it good to okwetwala ew'omusajja naweefumbiza, to commit yourself even before getting your partner's opinion. Rosemary na Mwago. First of all, wandibadde osobola okwetwala ne weetwale wa boyfriend we neweefumbiza. Why not? Before he's ready, he has told you I'm not ready, let's give it some time. No, sometimes tuyinza obadde tukyogeddeyo kwe naye nga ndaba abikola cause waliwo relationship zetubeeramu ng'omanyi ogendayo konomalani ka weekend olaba akasente wekali kati otunulamu n'ogamba ewani waka kino na kino na kino kale embeera situation eyinza okubaka n'ogamba omanyi kati wentuuse kansooke ŋŋendeko eno neggameko oba weggamako bw'oba ogendera ddala. The commitment you're talking about is okwetwala ntwala enguguyo yonna ne kesi dozimalayo ewamwe n'omugamba you know what baby I've come to cook. I'm here so that we can start a life. Nenga okay with about what mugambako nagamba you know what let's wait tujja tukiwamu time I'm not yet ready naye kale gwe kyolaba olebe ddala atayinza kulemererwa. Not forgetting to commitment eno oba okwetwala ne weefumbiza mujjiramu ebintu bingi. You can go kayinza oku accepting okay Rose come in and move in tutandika okubeera fena naye mujjiramu buto so mujjiramu ebintu bingi byotasobola kwewala. Tusobola okukyogera ko you're not ready to be parents. Bangi abali mu relationship kale abali bonna nga bamaze like 5 years naye nga tebannazaala naye nga they are living together. What are you going to talk about? Kiyinza okujja buzi ati like bwembeera nzizeewo kitegeeza nina ensonga lwaki nsazawo nengamba kaneefumbize yadde you're not proposing. Kitegeera proposing soogera ku kyakubeera nti we are going to church. No, anti kyengezaako ku elaborating. I'm not talking about someone I'm not talking about someone proposing busima mugende mu church mugende waka mwanjule biki naye omuntu ayinza okwa proposal n'agamba how about we start living together yadde mubadde temunnabafuna that time oyogamba nti mugenda mu bakadde n'agamba how about we start living together kati oyinza obba tonnabakiŋŋamba naye nga nze ndaba I want to stay with you kyekyenkame nti nyinza obba nina embeera gyetamu at home. You may be having excitement, you just met this guy
otuuse ewaka waliwo ka fridge waliwo ka flat screen waliwo entebe waliwo che and you feel like now oh my god wano sivaawo that's excitement but living ddala mwagala tusagenda beera na muntu nga simwagala osobola batisha omwagala but when he calls you to his place nolaba nga alinga egaye ayimiridde nogamba you know what sivaawo wano so living along the excitement nti olabye ki and you feel like oh my god naye tomanyi how long he has taken working for those things yolaye mu lunaku olumu yeah tomanyi kwerekereza kwate kubanga this is another expense coming in mwana aba ntagenda kukera kumaca osubira akugambe kati njagala zende za breakfast anti kyekyo nga tubeerako ne ba boyfriend ng'osobola ogenda n'obeerayo ko weekend n'ogimaleyo kati bw'obeerayo weekend n'olabanga bannange anti ekyo kyo takinanguzibu weekend n'ogenda kati nze nnyinza osinziira okwo oba tuyinza obba twogera nangamba nsobola okulabirira bikine ngamba ibaidawe yangamba nsobola okulabirira wano wakasina wifi era alina sometimes agenda banga twogera nnyo ebintu bingi lwaki aba abyogera nga tabitegeeza to bring you into a relationship or to bring you into a yes nti kati nsobola okulabirira envidiyo zitugenda zikyusanga every weekend naye nga mukwano ogenda mmalanga n'envidiyo emyezi gy'ebiri alyoka atandika okulowooza and besides that ebintu ebimu bakulowoozako before you say yes but the moment you say yes ebintu ebimu bigenda byesalako mpolampola I might decide to commit myself to a guy not because njagala n'emyaka mulimu ababeera nga ali desperate nga alaba why don't you go and move in with your friends mbere kati mulimu nze saagala va waka gw'oyagala ove waka tozinyinza okwekomitinga ku muntu not because mbunjagala nnyo bbeera naye naye nga ndaba ŋŋenda am 26 nasoma olaba oyambuye endowooza yaffe si yeemu bw'oyinza oba 26 ogamba am still young that's African way 23 mulaba mukuze nnyo nnyo and yet I saw a video of proper time to get married. It's not in your early 20s. It's 28, 30. No, was there kind of a movie? Chicho young people. Especially this leave African thinking aside. Mulimu omuntu nga ye. Nyizo babe nasoma na baba singa bazana. Nze nkyali. Of course, their parents, maybe they're not like yours. Your parents, they're still willing to give you everything, to give you tuition, to give you money for hair, money for clothes. You can also allow earphones. Or they need to buy earphones because of the reasons that you don't katikwe osaza ogambe eyo yembeera as long as bazadde bantu bakyamba buli kimu but you know what mukwano gyange nawo bafumbira kangende kati kyekyo nti nze nyinza okubeerawo netandika okubeera nga ngamba gundi afumbirwa gundi azadde gundi afumbirwa gundi azadde why not okakana kuttemu ebyange mulimu nasobola okugamba munne omanyi koleki tufumbirwa mulimu abakyogera nga takutte bukwasi bintu natambula nageza sometimes mulimu kale disadvantages ne disadvantages first of all maybe disadvantages ne advantages so sometimes omuntu asobola okuba ogenze n'omuntu ategerekeka oba weesibye ku muntu ategereka oba weefumbiza ku muntu ategereka oba neweefumbiza ku kifalafala ekigenda okuendinga up nga kikulangira kikudisrespectinga so don't you think kino ekintu kireetamu disrespect n'abaana bayinza n'okubanyumiza munaye mama we yeyeereeta neda olaba omuvubuka yina kyaba amanyi lwazi bwe yeesitula najja ewoddiya n'aleeta omuntu tekiri nti naabadde ayagala nnyo nyinza bba nga sinzeera ayagala ennyo naye nga ntunuddemu kyengenda oyita situation ngaembeera gyendimu mukwane ngenda kusindikiriza nzija ewuwo nsobole owoowulako bazadde bange oba muba nange newuwuleko ebyo nyinza okugamba wano wendi bwengendako ewaagooni kyobola sometimes omuntu okujja nayefumbiza abamu abeera tazebbererawo ddala nyinza obba I have my plans naye nga ngamba kanjira ngenda mbeerako ewa Peter kangenda emujira mbeerako ewa Tom oyinza obutagenda for love but love you know love grows with time love grows with the time moments you spend with people so you get feelings and then kongamba oh my god I came because of this but I feel like I'm loving this person so nogamba abantu abalala you know what in the end naye I'm planning something bagenda olaba tovaayo bagenda olaba tutegeka mikolo bagamba what's up
you know what, I think I'm starting to fall for this man. I fell into that trap. So sometimes tweetega obutego bwaffe nogamba ekisajja kagende nkikuleko sente nekigenda kyekiba kigenda okukuuma. So anyway, you believe with time things change, things keep on changing, but omuntu aba agenda akula. Okay, si kirungi kwekomitinga and you want to blame those who do it because you don't know reasons. So you mean I should talk to him before doing it? Yeah. Kubanga togenda kumala olaba naye abakimanyi okay ekinene nnyo agenda malayo 1 week 2 weeks and then she's going to go back. Kati alinda 1 week is done, 2 weeks, 3 months and now a year. Yeah, serious. That every serious. Bwaba ategera bajja kubuuza what's going on. Are you here to stay? Because tosobola beera ona kubuuza ngambe why you asking me. Chokana tuonjagala okubeera bano gambe no baby nkwagala naye ki. Ate it's better you ask mpocho okubeera nga muri mutima ogamba what's going on. Ngatagenda. Oh, yakala ngende ndagenda. Ati kyekyaina okubuuza omugambe no I'm here to stay. Kugambe just mbadde mbuuzaako. And sometimes people just accept just because you are love. Ngana gamba but now can I move in agambe see fine. I'm not fine okay abichi. What if I'm also like I also then amalega gamba okay come. Ngezo banga fena tukola nga it's like gamba part now like part normally ready okufuna omwana atali ready omugambe you know what mpira njagala mwana gamba I'm not ready. Sometimes what akirize she's going to go and cheat to get what she wants oba agenda jukira abantu baba ne lists ina John ni nani so bonyena kugamba I want to move in I want to move in ongambe you're not ready. Then sometimes noli gwemba ngendedeko ku plan B ain't batali ready the plan is ain't batali ready naye ate nangamba ali ready because he loves me netugwa mukateko nensa kona hinsi kakana okubidde it's the same as like njagala mwana ain't batali ready ain't boy n'abaana abalashagala kongerako wange but olowozeza muntu that won't make me cheat. Can't you wait if someone says I'm not ready? Can't you wait for something? He's not being ready but you're ready somewhere else. No, what if you found him ready somewhere else? Already area ina yo mwana. How sure into your man ati ajja nga sorry. Aizala boy man ati ali ready for that kid najja na sala watch accepting. Then waba yajja na si wansori. Ngezimulabirira wezidi. That means no one do wanati. That's when you're going to jump to your own conclusions or you're going to do something just because he is ready to do this for me. If I'm going to do something, the guy must be ready anytime. When I want this, you must be ready. Let's have a kid. You're not ready. I want shoes. You're going to buy some shoes for your friend. Tulekera olowooza mbu ffe oba bo be balina obeera ready anytime. Omuntu agamba I'm not ready, please give him a room to think or to get ready. There's a reason why mukama uniting. It's not a mistake that we are together. Yes, abanga like God united. That's what we're chonjigiriza tugenda. Kyekyo n'okugamba nti kati mpa omwana tumunoonyereza for years nga talabika. Then that means God has not yet decided to give me a kid. By the way, nzalo banga ngachi. It's either ndagande mubi nnyo bandi musiru nyotaga akuza. Aizalo banga msajja wattu. Kundiza tezina kyezikolawo kyambaye. Anyways, we are going to conclude from here and Los Rukwango. Give us your conclusion to those committing and why people should wait to commit themselves, because with time we can get started also so okay nzigenda tandikana okay boba tonaba kwekommittinga ku muntu tulamwogereko nze ndowooza nnyo mu relationship newe kibanki talk about something kiina engeri gye kikyusaamu ko embeera ebaddewo okusinga gwe okwesalirawo tobola mubeera babiri nti omuba nga yotu muba mufuuse one kitegera toba mufuuse one tolina nnyo kusalawo gwe kusalawo me I want to stay with him nopaking obuvugo n'ogenda so yogera naye bwakugamba tali ready gezaako ogumiikiriza oba omuwa ensonga ezimu lwaki you want to do what to commit yourself to him lwaki oyagala ogende wefumbize lwaki oyagala beera someone is wife yeah, the husband is not ready so n'ensonga endala
let's not judge bano abantu ababa bavudde ne bakola ki ne becommunity because ababambi some girls botolo yanze n'abeetula babiga myaka omulala n'omutunu yanga embeera ewaabwe gye balimu ye muleetedde ogamba omanyize enkuze I have siblings bakyali bato nze kanveewo let me give them a room for everything mami wange asobola oba dadi wange asobola okubeera nga asobola obayambako ku kino nakino nakino nze kanveewo kati embeera emyaka ne tulekerawo okupapolwa emyaka mikwano kitegeera so embeera emyaka tulekerawo bikulembeza nnyo okwesula mu buzima mukwano bajja mbekulangira bajja mbeera mu bufumbo ng'oli wanguma lw'abaana ate olwakuba nga ate gwe yeetwala mama abaye yakwita olanga okwecwacwana anyways as for me tulekerawo okukola ebintu just because gundi akikoze just because gundi bamugulidde emotoka gundi yazadde omwana so now notandika pressuringa your partner because olaba oli kyayitamu. Let's not forget nti I show you what I want you to see. Sigena balaga everything that I'm going through. Sigena balaga chi. And another thing is to be independent. Try as much as you can to be independent because a man bobo ina chomuyambako once in a while nagamba baby njagala yezu it's out of experience nagamba mukwano help me with 200 kilo mugamba sizina he'll feel down like night has just also battles enough fine but you'll be like katukuna utasa kunyamba in such a problem. So by the time if you're independent, I believe people at campus but in early 20s, by 22 or 23 you're done with campus, so use that time up to like 28 to work on being independent. When someone comes in an hour lava then when you talk about moving in he'll be like okay as long as naye because sinenya people ask who depend on men or just because you have banga I'm 22 naye nga nange nkola nga independent rushing in that 28 anti oyinza obba ng'oli 22 just waka emirimu gyabuza and you want to move in with omwana w'abandi omuleetere stress ati nambye nyinza obba ndi 22 nga nange nkola kitegeera nga nina kyensobola okuteekawo I can put something on the table so eno bye mulina ati obbayambako rent yaveemu rent ne school fees biveemu because the moment you start you're going to do it forever mama gondi ajja kunyamba. So work on being independent and help where necessary, not everything because he's a man, has to do everything as a man. It's his responsibility. So for that, make it out okwefumbiza. Onyaga nsigade nze May. Nange Rose. Shalom.